campaign zitambula bulungi so far kuva twatandika naddala aba candidate ba president campaign zibadde zitambula bulungi ku ground ate naddala ku side yaffe ya NRM. Twebaza Katonda nti candidate waffe mulamu bulungi, campaign zitambula bulungi, buli kimu kikyali okay. Kakati side yaffe oba tiimu yange genkola nayo okusingira ddala amaanyi olaba ne campaign zaffe zasooka zonna twaziteeka wano mu Central Region ne mu Eastern Region party ya Busoga sub-region olw'ensonga nti bano abalimba okusinga wadde basimbye amakanda bano abalimba nga abanuupu n'abalala befugisi so tulabanga ekisanja ekyabwe twakola bubi mu bitundu bino kati ensonga lwaki tugezaako nnyo okulaba nti wano mu Central Region mu Buganda wano amaanyi tugataddewo ne mu Eastern Region part of Busoga sub-region okulaba nti ku kisanja kino tukola bulungi okubyalira candidate waffe president ne ba MP ne ba flag bearers baffe abalala aba NRM. So far tulina tutuuse mu byobufuzi by'eggwanga lino Uganda kubanga butunula campaign ezibadde zibeerawo effujjo libadde lingi naye kati ku mulundi guno tulabanga effujjo ku 10 at least lirimu 3 teririiwo bulungi, 7 abantu beeyisizza bulungi, abantu bali bulungi, n'abavubuka baffe abasayidde evuganya abaali balina effujjo kati siri amaanyi nnyo nga bwe lyali mu kusooka. So nze ndowooza nti tutambula bulungi, twana kubeerawo obuzibu. Ssebo obuzibu ne campaign ezizze ziggwa endala si bwa security, obuzibu bwa bannayuganda engeri gye beeyisaamu. Security eriwo okukuuma bannayuganda n'ebintu byabwe, naye bwe tubeera nga tuli mu campaign naddala abavubuka basiiwuuka empisa n'abantu abamu abaakuzibwa mu ngeri etali ya bugunjufu kubanga security ebaako n'enteekateeka weeraba weenasobola okukuumira ng'oli bulungi. Kakati ekireeta obuzibu bagenda bagamba nti okusinziira ku ffe security mwandibadde muyita wano. Kakati bo ababa tebalina mpisa nga bagezaako olaga nti yadde security mutugamba nti temuyita wano, tulina kuyita wano tujja kikola. Kakati abantu ba bulijjo balina effujjo ne baagala okuwakanya security ate erina okubakuuma bo ne baagala bayite ate security weetabakkiriza kubanga owa security yamanyi nti wano wasobola okuyitibwa oba nedda kubanga asobola okugamba nti toyita wano ng'alabayo akabenje k'osobola okukola ki k'osobola okufuna naye olw'okwagala akukuume bulungi n'akugamba nti yita wano. Kakati bannayuganda abasiiwufu b'empisa bo ne baagala bategeerere security ne bagaana okuyita weebeeragidde. Naye singa bayita weebeeragidde buli kintu kyonna kyonna kiba kitambula bulungi. So ensonga lwaki ku mulundi guno nti bagezezaako okuwuliriza security naye olaba awamu era bwe bagezaako obutawuliriza obumulumulo obwo basiiwufu b'empisa era tibubulamu nti balwanyisa security ate security bw'ogirwanyisa naye eba erina okudifendinga ate abantu abalala n'okukuuma emirembe kubanga buvunaanyizibwa bwayo. Tolabyeko Kyagulanyi Ejjaali tetulina butakyogerako kubanga oli munnabyabufuzi ku side ya opposition yagamba nti bawambye abantu be juzi bakwata abantu 20 bazze bakwata abantu b'enjawulo yagamba nti bagalamu malako bantu ddala ttiimu gyatambula nabo aggwemu amaanyi. Ensonga ogyogerako ki era lwaki bakwata abantu ba NUP nga Bobi bwagamba? Ssebo neeyanze ekibuuzo ekyo abantu oba wa NUP oba wa DP oba wa manya oba wa NRM pate omuntu yenna bw'akola effujjo nawe obanga oli wa NRM pate tebakwata bannuupu bokka bakwata mukozi wa ffujjo kubanga n'aba NRM tulabye nga bakola effujjo kati ngaaba betwalabye nga beeyisa obubi era security yabatandiseeko dda okubanoonyerezaako n'okubakwata banyonyola akana n'akataano lwaki bakola effujjo. So tewaliiwo gamba nti bakwata bannuupu era mukulu Honorable Kyagulanyi nsaba ekyo akikyuseemu kubanga enjogera eyo si nnungi. Security eriwo kulwa abantu bonna owa NRM bw'akola effujjo emuvunaana even ne bw'aba musirikale yennyini. Tulabye abasirikale baffe wano aba gavumenti oba ab'eggwanga Uganda bwe bakola effujjo bavaayo bakama baabwe ne babakolako ng'amateeka bwe galagira. Oba oli musirikale oba oli ani tolina kukola ffujjo ku munnayuganda era kyobola mukama waffe abagamba kino okunsongamu obusonzi tokkirizibwa.
tokkirizibwa kunkangakanga muzeeyi yennyini abeera abyogera nokkanga omuntu tokkirizibwa so sikkiriza Honorable Kyagulanyi kyagamba nti abasirikale babakolako effujjo wabula baziyiza abakozi b'effujjo abali mu gurupu ya Nuupu abagenda bakola effujjo so bwekityo bwe kibeera oba bwekiri. Okay, kakati President Museveni okutambula ku watuuse essaawa eno mu campaigns ze ebitundu byatambudde ndowooza biringa twaligambye meka percentage meka sofa percentage kati weerakatambula kuba okusinga era abadde mambuka ebitundu kati tugeze biringa nga 4 ku 10. Ensonga ya PDM agenza kyagitambuza mu campaigns ze tugambe nti campaign wezinagwa PDM nebira emyoga binasigala bigenda mu maaso kuyamba abantu ba bulijjo kakati ezo program tezizerwa campaign abamwe balowooza nedda sebo program tezizerwa campaign program z'emyoga PDM n'ebirala programs nyingi zatandika dda eyo vision ya muzeeyi zatandika dda era zibeerawo even n'ekisanja ekyaggwa era programu zaaliwo naadizi yaliwo bingi sijja kumenya kubanga bingi programu za gavumenti ezikulaakulanya omuntu wa bulijjo so tosobola kugamba nti programu ya PDM oba emyogo oba kizigenda kuggwawo nga kampeyini ziwedde kuba zatandika dda nga ne kampeyini tezinnabeerawo ezo programu zakulaakulanya munnayuganda okulaba nga munnayuganda abaako ne kaakola asobole okufuna kyalya ate afune kyatereka programu za gavumenti era muzeeyi agenda ziteeramu ddala amaanyi ne bw'aliba amaliriza programu ze nga muzeeyi enteekateeka ze naga nti bannaye nsaba mpumulemu bannayuganda era alimuddira mu bigere era ajja kusigala atwala programu kubanga programu si za muzeeyi yekka ng'omuntu wabula za gavumenti ya NRM. Abamu bemulugunya bagamba nti sente baziweereza ku bitundu oba mu byalo byabwe okulaba nti zibayambako ddala mu miyoga ne PDM n'ebirala naye ate abamu bagamba nti zibatuukako solution y'ekintu ekyo olaba nti sente zituuka ku bantu abo mugenda gisalira muti amagezi nti tezibulya mu bbanga awo esente ezo kakati sebo bwetunuulira sente muzeeyi zasindika oba gavumenti yaffe ya NRM zisindika mu bannayuganda zikyali ntono okusinziira ku bannayuganda be tulina kakati oli bw'awulira nti omuluka gwaffe gwafunye sente basobola okufuna sente ne bafuna for example zerogerera mu phases oba miliyoni 10 naye ate nga abali mu muluka ogwo bali abantu nga emitwalo 4 miramba kakati ate nga ennyumba oba amaka gasobola okufuna kakadde katya kamu kakati ne weesanga nti sente zikyali ntono nga omanyi nti ebyenfuna bya Uganda bikyali bitonotono so kati bannayuganda nze basaba kubeera bakkakkamu kuba tonnatuukibwako tekitegeeza nti baagala kuyisaawo oba baagala kubeera nga gwe tofuna nedda naye sente zibeera ntono tujja kugenda mpolampola nga programu ezitambula buli munnayuganda agenda kutuukibwako kyembasaba babeere bakkakkamu. Okay. Abubaka kibayinza okuba omuvubuka ali eyo akulaba essaawa eno mukulu ya sen omuvubuka omutali ate aweddemu essuubi ddala mu time ya campaign eno oyinza mubabaka ki obuyinza omuzzaamu amaanyi omwaka ogujja nti booli awo anaabaako bw'atandika ne bw'atambula. Kakati sebo nsaba abavubuka bonna abandaba oba abatuwuliriza nti beegendereze nnyo naddala bannabyabufuzi bakozesa abavubuka ate ne batuuka n'okubayingiza mu bumenyi bw'amateeka naye ate bamala okutuuka we batuuse ne babasuulawo. Kakati nze mbasaba abavubuka nti bwe tuba tuwagire n'obwegendereza ate security tugiwe ekitiibwa be tuwagira tubawagire n'obwegendereza n'amagezi n'obukkakkamu n'empisa kubanga omuntu bw'oba oyagala akuwagire olina omukwata bulungi n'omwogereza n'omufuula mukwano gwo n'alyoka akuwagira naye tokozesa bivumo na ffujjo. Ndabyeko abaana ba Nuupu ku mitimbagano nga balumba abantu ne babavuma ne babawemula naye ate nga bagamba nti banoonya akalulu. Ennoonya y'akalulu si ya buwangwa bwaffe wano mu Uganda. Ennoonya y'akalulu ng'ovuma ng'otyobola abakulembeze abavubuka mu kikomeze ddala mbagirawo tunoonya akalulu ak'abantu abagunjufu tusobole okulaba nti twenyumiriza mu ggwanga lyaffe. Kalo kankabuuze Bobi Wine yabadde mbalala bitundu bya Western eyo yabadde n'abantu bangi abamu bagamba nti baziraba muyimbi kumulabanga muyimbi nti aludde ebbanga tebamulabako ng'omuyimbi abamu basakanya nti oba olya President Museveni ku ground wejjava mu Western Bobi Wine oba osanga alina percentage y'abantu gy'agenda okuba nga atambujjako okusinza ku tanapu yabadde yembalala
gwe okyogera ku chatanapu gyafunye saidi za western area kakati ekyatanapu yakyogerako bwenti nti bannayuganda tebeerabira nti Bobi Wine abantu abasinga okumuwagira bavubuka abavubuka abasinga kubanga nze abavubuka mbaluddemu era mbalimu nti abasinga percentage yaabwe tebalonda bo baagala kuyisa bivulu kunyumirwa bunyumirwa kakati ng'ogyeko ekyo Bobi Wine musajja muyimbi kakati abawesitana baagala okulaba ku muyimbi eyavaayo okuvuganya bawulire ne byayogera naye ng'okusinga bajja lwa music okulaba ku muyimbi waabwe gwe baludde okulabako si candidate tulabye enkuŋŋaana nnyingi nnyo ezisinga eza Bobi Wine wano tuwaliiwo Besigye we yajjira wano nalaba enkuŋŋaana wano ne Dr. Kawanga Ssemwogerere we yaliko omukadde waffe oyo we yaliko era naye ng'avuganya nalaba enkuŋŋaana eziriko abantu emitwalo n'emitwalo ku Besigye bujjukiramu wano mu 2006 kyali kiyitirivu nnyo naye enkuŋŋaana zaali z'amaanyi naye abantu bwe bakuŋŋaana kitegeeza nti ke kalulu bangi bakuŋŋaana nogenda okulaba abalonda nga babeerawo batono so Bobi Wine ye nga bwe nzijanjogera nze nkimanyi nti Bobi Wine kubakuŋŋaana aba ayinako nga 15 abasobola omuwa akalulu naye abalala bonna baba bakigumazi okay tugenda mu kalulu 2026 ndozange nakusoma mwezi 15 January tujja kuba tulonda bubaka ki bo omulonzi oyo nga tusibula nga tumaliriza n'abantu okulaba nti beekuuma okutuuka ku kiseera ekyo ne Christmas esembedde kwizo bawo bubaka era kyekiri kakati sebo njagala okutegeeza bannayuganda nti akalulu kuba kampeyini kiseera buseera tuziina mwezi guno ogw'e11 n'ogw'e12 kakati awo January nga 15 ebya kampeyini bijja kuba bikoze eki biwedde ate abantu baddeyo mu nnomo zaabwe eza bulijjo eggwanga litambule so tuleke okwemalamu ennyo tukole fujjo tukole ebintu tuleetera obuzibu mu myezi 2 just netwerabira nti emyezi 2 kantu katono nnyo Uganda ekyatambula obulamu obwa bulijjo tukyabwetaaga so beekuume akalulu tukanoonye na mukwano na kwagala na bwegendereza ffenna buli omu alina bwawagira naye twegendereze nga tuwagira bakandidetisi baffe tusobole okukuuma obulamu bwaffe tusobole okukuuma eggwanga lyaffe nga litebenkevu kubanga kyekisinga obukulu eggwanga ettebenkevu lyereetera abantu okubeera nti bakulaakulana bwe bubaka bwange bwenyinza okubawa nga bannayuganda kale tweyanza ssebo